Welcome to the Real Life Experience. Jacqueline Nalunkuma is my name. Like I told you, this show we shall be hosting different people to tell us about the real life, about marriage, relationships, what people go through when they are together as a couple, as singles. We shall have different ideas, and today we're hosting one of our big actors in the industry, the movie industry. You know him, and by the way, this year he's nominated as one of the best actors. If you guys know, he's competing with Ramsey Nouah. You all know that guy, but let's go out and choose our own. So what tukwaniriza ku program yaffe eno? Neyanziza nnyo okumpa omukisa guno okubeerako mu program yaffe eno. Abatulaba balamusiza nnyo. So tubadde tukusaba otubuulireko katini ebikwatako. Nze amannya gange Mzeiru wa Yasin, era ndowooza ndi musajja muganda. Ndi musajja mufumbo, nina abaana, nina n'abakyala, nina n'emikwano mingi. Tombuuza abakyala bameka, ekyo kankyesiganiza. Kati sebo mbadde nyina kye njagala otubuulireko olwaleero. Okay. Nkulaba oli musajja akuliridde mu myaka. Kituufu. Naye nyina ekintu kye neebuuza n'abantu abatulaba kye beebuuza. Lwaki abaami abakuliridde mu myaka balekawo bakyala baabwe be baava nabo mu buvubuka nga beeyagala nga bali bulungi, naye ne babalekawo we babeera ate bakulidde mu kifo ky'obbabudaabuda ne babeera nabo babalekawo ate ne bagenda ne bafuna abantu abato mu myaka baba beesabeesa. Oh yes, mukyala Nalunkuma, ekyo kibuuzo kirungi nnyo era nange mbadde nkiinamu amaddu okukisiŋŋana okukimbuuza. Naye nga bwe mba nga njogedde ku mbeera eyo, nze ndowooza nti bwe mba nga mufumbiriganywe nga mukyali bavubuka ne mutuuka eno mu myaka gyaffe gye mutuuse, bw'oba nga tokozeseza bukodyo obuwera okutegeera munno naawe okukutegeera, waliwo embeera ebatuusa ekiseera nemba nga buli omu yeetamiddwa munno. Sijja gamba nti kiri ku sayidi ya mukyala yekka, ne kiri ku sayidi si zombi. Either omukyala ayinza okunyiibwa omwami oba omwami ayinza okunyiibwa omukyala, nga olwo buli omu aba takyakwatagana ne munne. Ate bw'obanga tuli mukyala muyiiya nnyo okulaba ng'okomyawo ebirowoozo by'omwami wo, ayinza okukuddukirako ddala n'agenda. Olw'ensonga ebintu bye mubadde mukozesa byonna obukodyo buba bwaggwayo dda, era bw'obanga tuli muyiiya nnyo kulaba ng'oleeta obukodyo obupya, muganda wange weesanga nga abakusigaddewo wekka, ng'osigadde maama w'abaana. Kwegamba kati gwe kyokubiriza abakyala nti emyaka n'egiba gigenderedde obeera olina okusigala nga oleeta obukodyo. Olina ekintu ky'oyiye ekipya, oleme kubeera kubiri bikadde byokka. Si ku sayidi ya mukyala yokka, ne ku sayidi y'omwami. Bw'oba ddala mukyala w'omwagala, olina engeri ate nayo gy'okyusaamu, kubanga emyaka 3, 4, 5 giba mingi nnyo. Buli kimu kyonna kiba kiweddeyo. Kati n'olw'ensonga eyo olina okulaba engeri gy'okola ki, gy'oyiyayo ebipya. Kati obeera singa ogenda wabweru eyo n'ofunayo omukyala omuto mu myaka, ate ebiseera ebisinga abo abaami abeera ayagala azimba amaka n'omukyala oyo, naye ate nga mukyala muto mu myaka, ebiseera ebisinga ekireetawo enkaayana. Omukyala ono ayinza okugamba ndeseewo ayagala kutwala byabugagga bye tukoleredde babiri, ate abiwa oli omuwala omuto asanze ebiwedde. Ekintu ekyo kyo kituufu, naye ng'ate ebiseera ebimu si kituufu. Olw'ensonga bw'oba ng'ofunyeeyo omuwala weewanga si muto nnyo naye nga muto nga bwe muyinza okukyogera, ogenda okwesanga ng'ate ebirowoozo bye bipya nga bya kintu kikulu nnyo, ng'ate ayinza okukuzimba okusinga n'ono omukyala gw'obadde naye. Ogenda okulaba ng'ate ebirowoozo byonna bikka eri gy'ali. Kwegamba gwe kyogezaako okugamba nti singa omwami bw'agenda n'agamba nti nkuliridde mu myaka, kaŋŋende nnoonyeeyo ku ssanyu omuntu ambeesabeesa mu bukadde bwange buno. Kyandikunyumidde singa ne mukyala wo agenda n'afunayo amubeesabeesa. Ekyo si kituufu ku sayidi y'omukyala. Olw'ensonga emu yonna, omukyala awaka y'alina okuyiiya embeera yonna esobola omubeesa awaka.
oli okusobesa kubanga omwami ye alina okufuluma ekiseera kyonna omukyala alina okubeera awaka ng'akuuma awaka newankubadde ng'akola naye ng'ebitundu ebisinga obukulu alina okubeera awaka kale alina okukola obukodyo bwonna okulaba nga omwami ono tafuna birowoozo yakukola ki kugenda kumubeesa bweru owulidde ndowooza obuzeebu bwe mubuyina nze mbulabye okusinziira ku experience gye nnina. Okay, to our viewers out there, like our gentleman says that even if you get together for 30, 40 years, still as a woman, you need to do something that keeps a relationship, because a home is built on the basis of the woman. Because we women are supposed to build homes, not the men. Men are supposed to give us a house and support us, but women are supposed to build a home. Like, you suppose a home is beyond a structure. You're supposed to give him comfort, you're supposed to encourage him, you're supposed to look out for something new that is going to keep your family happy. Sebo, kati ekirala kyembuuza, singa okeera olunaku lumu mu myaka gyo ng'egyo, omukyala n'agamba nti mwami Lubowa nkufumbidde ebbanga ddene, naye mu myaka gyonna gye nkufumbidde sirina kintu kye wali ompadde, kati nsazeewo nkuviire, oyinza kuwulira otya? Ate awo omukyala abeera mutuufu ddala bw'obanga ensonga z'oyogerako nga zeezo zennyini, ebbanga ly'omaze n'omukyala ddala bw'abanga alaba tewali kigenda mu maaso, ate nga naye kinnyini emyaka eyo akufunyemu abaana naye nga tewaliwo kigenda mu maaso, bw'abanga asazeewo bw'atyo weewaawo oyinza okigumiikiriza n'omukkiriza n'ekikuluma olw'ensonga oba tokyasobola, kubanga naawe oba tokyasobola genda naye mu maaso, obusobozi oba tokyabuyina. Gwolowooza singa omwami abeera n'omukyala ebbanga eriwera, yandisaanye aweeyo omukyala we akasiimo? Kituufu nnyo, ekyo kirungi nnyo. Kwegamba omukyala obanga omaze naye ebbanga nga bw'ogambye, kyembadde nkugamba ekyo, bw'aba nga wayisaawo emyaka 10, ddaba ng'olina akantu akalabo konna k'oba omuwaddeyo olw'okumalizaawo emyaka 10, kubanga naye abayise mu bintu bingi nnyo. Bwe mba nga mukwatagana naye ate kyawukana ku omukyala omulala ye muyinza okusinkana nga temutegeeragana bulungi, ne ku mukyala kukumidde awaka nga ddala olina ky'omufunyeemu, kirungi nnyo okumuddiza, omufunyeemu abaana, kubudaabuda bulungi, ate olina ky'omufunamu, kwegamba naawe n'ogenda akuyira emikisa. Kale bw'obanga tomuddiza ekintu kyonna oba ekirabo kyonna obeera mukyamu. Kituufu olina okumuddiza. To the men out there, I would like to encourage you, like our elder says, we should learn to appreciate our women. If you get married to a woman, it's not about giving you kids, it's not about giving you food, it's not about taking care of your home, but you must appreciate. Just once in a while, appreciate your woman. If a woman wakes up and is been taking care of your family, taking care of your home for 10 years or even more, wake up one day, you will not lose anything if you give her a land title in her name or anything that you can afford, because it is good to appreciate. If you appreciate, you're going to get more blessings, like he says, Mukama kwongera omukisa. Sebo inayo ekirala ky'otugamba ky'okubiriza abafumba abali eyo nti bannange mukole kino okukuuma amaka gaabwe nga masanyufu? Nkubiriza abafumba abali eyo oba abo abasuubira okubufuna, mulina okuyiga obukodyo obukozesebwa naddala abantu bwe mba nga mufuusa abantu abo, kubanga bingi nnyo bye mugenda okuteekawo. Mugenda okubeera famire nga yeeyongeddeko, mulina okukola ebintu ebisobosa okubeesezaawo abaana abo, mulina okulowooza ebiri mu maaso, temulina kulowooza bidda mabega. Ate muleko ebintu by'okuyombayomba, temuwuliriza ŋŋambo, kubanga eŋŋambo oyo sitaani w'amaanyi nnyo ayonoona obufumbo. Mukwatagane, muliziganye, musobola okugenda mu maaso yonna bye mwagala. Obufumbo obulungi nga muli awaka ng'amaka ga ssanyu bunyuma nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo mbakubiriza munyoonye abantu abo ababasaanidde, munyoonye abantu abo be mwagala, mujja kukwata obufumbo obulungi. Tweyanziza nnyo ssebo, webale kujja tukyalirako natuwa amagezi agalungi. Nange mbadde sisuubira naye ndi musanyufu nnyo.
kubanga ekintu ekyo nali njagala nnyo kyogera eri bannange abali eyo. To our viewers out there, like he says, if you're in a relationship, try to make sure that you keep your partner happy, have love, become friends, and you achieve more as a couple, because everything is about two people. You're no longer one person, so everything works when you work together as a couple. Till next time, we love you all, and bye bye.